Eddy Kenzo ali mu maziga abinnyonnyoledde mu bulumi bibino songa Donizera Nalongo akibakoze amakya g'olunaku olwaleero. Munnange bitalo nnyini ddala Akatambi poliisi emaze n'ekafulumya akabaddewo nga bafa songa ate omusajja atutte bana ku DNA asigadde mu maziga wenjogerera ali mu ddwaliro yazirise. Ago n'agasingawo Bobi wine mulina kanzije mbikutuuseko nkwaniriza atulama nawe atuuliriza oli ku Viki exclusive. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpeleka like bwoba tonnaba kubeera nga ate ogikandayikingira. Tubeera tuli proudly sponsored by Hajati Kalodo alomba dua era nga asangibwa Wakiso osobola okumukubira ku namba y'essimu eyo gy'olaba eri mu kitabo kya Quran esembyo 067 ajja kuba kugonjoolera ensonga. Nkale tutandise bwe tuti. Tutandise ne Nalongo Donizera webukeeredde olunaku olwaleero ku makyanga ekitimba oba social media agyetisse wamagwe anti apostinze nga apozingidde ku zimu ku moroka zinantalabika era ezikyasinze okuba nga zigula ssente buwanana emoroka ey'ekika kya Infinity munnanga abantu bakedde kwogera nga bagamba mbu obaolyawo aye yasigaza credit card y'omugenzi ate abalala ne bavaayo ne babeera nga bagamba nti Nalongo Donizera emoroka siyo bw'obanga ddala kituufu emoroka yo ddamu opostinga ebifaananyi nga bibiri oba ekifaananyi kimu nga oli munda mu yo. Munnange nakate kinnalabika songa ate Lake Mbabazi avuddeyo n'abeera ng'alangira abayimbi okubeera nga munnange tebabeererawo bannaabwe presenter eyafa ne batagenda maaso na kumuziika olunaku olwaddi olunaku olw'eggulo era bw'atyo abayimbi ne baddamu naye ne bamwanukula. Mwami Crystal Panda n'amugamba nabaddeyo ate mulowooza social media tekutte bukwasi muliro anti omukyala amugambye nti nagambye ku bayimbi sinnaba kugamba ku bakazanyiikirizi. Bw'atyo Crystal Panda n'afuna abamwegattako wamagwe internet n'enyuma songa ate abantu be nakutegeezezaako olunaku olw'okwoseggulo anti poliisi yavuddeyo neerambika nti bano bafiiridde mu kabenje ka train olunaku olwaleero. Poliisi webwakeeredde olunaku olw'eggulo webuzibidde nti webukeeredde nga bamaze okufulumya akatambi akalaga butya train bwe yakoonye abantu bano oba bwe yakoonye moroka eno ey'ekika kya Mercedes Benz. Tutegeddeko nti omu ku bawala ababadde mu moroka eno jjukira nti moroka yafiiriddemu abantu babiri. Omukyala yabadde agenda kutikkirwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja era ng'agenda kubeera ng'afuna masters degree ye. Bw'atyo obulamu teyasobodde kubeera ng'ate abutonda. Amalala ag'ennaku ye musajja abadde amanyiddwa nga Ssalongo mu bitundu eby'ekireka abadde ayina peya z'abalongo babiri kitegeeza be baana bana bw'atyo bwe yeesuddemu jjulume n'abatwala mu ddwaliro ku DNA awabula ekimukubye ekikwe nga DNA test oba DNA results aziraga nti abaana bana tayinaako omwana wa musaayi gwe n'omu. Awenjogerera bino nga yaddusiddwa edda mu ddwaliro olw'okuba nga yazirise paka nakati tasulewo takese yali ku mimwa gyabo abamulabirira. Kyannaku nnyo era ebirifa ku mawulire ago nja kwongera okubikutegeezaako songa ate y'omukyala oba mwana muwala omuyimbi Rama Pink olunaku olw'eggulo abantu bakinoganyiza mbuka kati ono awezezza emyaka gye 18 bweddu era mbu takyali mwana muto bwe bati abantu babeera nga bamulalika akubiki byayingiridde mu industry eno ey'endongo. Kale ago nagonga nga tadde ebbali waliwo agali kuyitaayita okuva ku kyaki omukulu pastor omugenzi kati pastor Iga mbu kyaki eno b'ekkanisa eno yandibe erugenda essaawa yonna. Details tetunaba kubeera nga ate tuzifuna nnyo naye nga ago ge gamu ku mawulire agali kubeera nga gatambulatambula. Nja kwongera okugakutuusaako ky'olina okukola kwe kwekuumira ku Viki exclusive subscribinga ensonga tuzitambulize ddala bulungi. Kankulekera akatambi ka Bobi Wine awulire nga ayina byannyonnyola
obyewulirire. Naye nga sinaga kuwa kansooka ate nkutuuseko story ya mwana mulenzi Eddy Kenzo oba Eddy Samusuza. Amawulire gannaku agava ku saidi oba gakwasa ensisirwa nsonga nti munange awo ennaku nga 3-2 emabega basooka kutwala Insta account ye ya Twitter, then ate olunaku era wayiseewo nti n'omukutu gwo gwa Instagram nagwo ne bagutwalira ddala. Tebaguhakinze wabula Eddy Kenzo okusinziira bwannyonnyola agamba nti waliwo kigurupu ky'abantu abatamwagaliza abagenda maaso n'okulipotinga accounts ze ab'ennugu. Naye agamba ajja kugulawo emikutu emipya era asuubira okuba ng'abo bonna abamwagala bakyamwagala era bajja kumugoberera. Kankuwa Akatambike okewulirireko, then ate tuwulirize n'aka Bobi Wine. Mbasiibulidde wano abaagalwa abalungi, tunaddamu mu video eziddako. 2 days. Nenga, I don't know, it might take some time. Chinzano twalo omwezi. Naye, all in all, wetinaba chiganye, I'll open another one about this nyina. Twitter okujita chamala banga chichunga bagisiri Like 2 days. What was reporting, what were the doctor? Because there is a group of organized people. They keep reporting. Thank you. Nsasira nnyo abo ate ababeerere bagamba kakati temuwuliza Bobi Wine mukyali mu struggle naye agenze itale ali nyenyonyi asiba ngendereyo ku boda. Kakati omulaba oli eno obonabona oli wano obonabona yagudde mu mazzi ali mu kuwuga. Mwe mwayo mwagala mbere nga swazini gate wekola obwa swazini gate nga mukaya. Ate uno kati ali Bulaaya ali ne Nubianiri bali mu kuvuga gaali. Nengamba temunnaba mbulaye kuvuga nnyonyi era singa nafuna njinjazika mani ndabidde kajjansi.